Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Sebo wabaaki? What happened to you, gentlemen? An accident. I got an accident An accident omwaka gumu n'ekitundu emabega. 1.5 years back. Motoka yantomera n'engwira side eno. A car hit me and I fall one side. N'eyitawo kugulu kuno. It just passed on my leg. N'eyita mu magumba gonna ne gafuluma ebweru. It passed onto the bones and they all got out. Then eno side. This side, sikyasobola kutambula, sikyasobola nakusitula kintu kyonna. I was paralyzed and I couldn't move, I couldn't lift anything. So ntuula. I just sit. Ne bankyusa. They changed me. Bwentyo bwe mbadde emyaka gumu n'ekitundu. Naye kati bwe natuuka bwe twagenda mu ddwaliro pastor. When we went to the hospital, ne bateekamu ebyuma. they put some metals. Naye ne bisigala ebweru. They remained outside. Then bwe bamala after like 9 months. Ng'emyezi mwenda giyise. Ne babijjamu ebyuma. They removed them. Ne basala wano ennyama. They cut the piece of Ne flesh. basala ne wano. Even that side. Ne bateeka wano. And they placed there. Naye nga wansi ekigere sikiwulira. But I can't feel my feet. Kibadde tekituuyana naye ndaba kituuyana. It wasn't sweating, but right now I see it sweating. Naye nga bwentyo bwe ndi. That's how I am. So I cannot squat, I cannot walk, I Sisobola cannot. kusitama, sisobola kutambula, sisobola kwekyusa. Amagulu gonna gasanyalala. Are both of the legs paralyzed? Gasanyalala. They are both paralyzed. Gasanyalala. They are both paralyzed. Awo mpulira. Can you feel anything? Tompulira. Ate wano mpulira. Do you feel anything? Nkulyamu katono awo. I feel a little. Kitegeeza wano wotowulirira odde. So that means you lost senses in your feet. Wano towulira. Ne wano. Awosuuliraho ddala. I cannot feel anything. Okugulu kuno osobola okuteeka wano. Can you move this leg to the side? Pose okusitula. Saagala. No. Kuliko ekiwundu ekyesittaza oba tusobola okulabako. Does have a scary wound or we can take a look at it? Ndowooza tusobola katugezeeko tulabe. Okay. So pastor baasala eno. They cut this side and they put naye here. okuva almost wano mba sina kyempulira. From that place he doesn't feel anything. Kitegeeza toliimu yadde n'akasituka yadde akayimira. Which means you can't even try to stand. Oyo mukwano gwange gwe neegayiridde okundeeta. I have just visited to my friend to bring me here. Kati bino. Now these are some of the cases Mukama z'akolako. that the Lord treats. Amen. Kati. Now, abatalina kukiza oba abalabe baffe. the unbelievers or the enemies of babulwa us, n'ekyokwogera. they even lose speech Ne balyoka bagamba nti tulina emisambo. and start saying that we have spirits. Naye kati omusambo ogubanga gukola ku But keesi if a spirit can solve such a case, ffenna abasomi ba bayibuli tukimanyi bulungi. all of us Bible readers, we know it very well. Sitaani tagaba bulamu. The devil never gives life. Sitaani agaba kufa. The devil gives death. Kati wano tugaba bulamu. And here we give life. Kamuteekeko empeta. Let me put a ring on him. Mukama ndaga The Lord shows me olutalo. of a battle. Muganda wo yafa. Your brother passed away. Omulenzi. Your brother. Ne wasigalawo namwandu. And a widow remained. Lutalo lwa maanyi. It's a very big grudge Wakati wo ne namwandu. between you and that widow of the deceased Ku lw'ebintu bye yaleka. because of the property that the late left. Tell us. Katonda kyogera kituufu. What you're Yesu saying? engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Wangi. Yes. Kyogera kituufu.
What you're saying is true. nze ne brother wange twali basomesa mu secondary We were teachers in secondary schools, ate batuzaala abaana basatu and they produced us three of akalenzi us. akasembayo ne tukaweera bulungi nayo kali eyo mu kyalo The last born is in the village. naye twali tukaanya bulungi nga bwe tusomesa bwe tukuŋŋaanya akasente ne tukola ebintu byaffe We could all be united always. kati bwe twamala okupakasa ne tukola After working, brother wange bwe yamala okufa omukazi n'anoba when my brother passed away, the lady just went. n'amala n'akomawo n'omwana gwe yali amuzaddemu Then she came back with the child she had given kati birth. n'akomawo ng'ayagala kutunda agendere ddala She came back to sell so that she goes for good. kubanga brother wange yali awasiza omuganda Because he had got a Muganda lady ng'ayagala kuddayo and he wanted to go back. so ng'ayagala kutunda n'emulemesa Yet I made her fail to sell. n'emulemesa eby'ettaka n'emuwa ente I gave her the cow. naye n'agamba ŋŋenze Then she said she has gone. n'agamba ajja kudda naye teyadda She said I'm coming back. She didn't come back. so after few months Ng'emyezi emiti giyiseewo, when nafuna accident I got an accident. nenjitwala nga simple nayo accident baba I just took it as a simple issue, but pastor kyogedde kituufu for sure it's true. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Ekyo kye bayita Katonda. That is God Himself. Service ejjudde A service that's filled with ebyamagero bya the Katonda. miracles of the Lord. Full package. Service ejjudde ebyannamaddala. Now, Kakati, Mukama andaga ng'omukyala the Lord shows me that the lady ye yasindika accident is the one who sent that accident to you okulaba ng'ekumalawo. to see that it destroys you. Naye weebaze Mukama But be grateful to the Lord kubanga Katonda akyakwagala. because God still loves you alive. Byonna byonna bigenda kumuddira All of them are going to return to her. naye ajje wano She will also come here ng'amagulu ge gonna gali bwe while gati. her legs, both of her legs are like that. Be healed Wonyezebwa in the name of Jesus mu linnya lya Christ. Yesu Kristo. Receive power Tola amaanyi. in your legs. Tola amaanyi mu magulu go. Receive power Tola amaanyi from heaven okuva eri eggulu right now in katikati the name of Jesus mu linnya lya Christ. Yesu Kristo. Receive. Tola amaanyi, tola, Aha. tola amaanyi. Tola amaanyi. Tola amaanyi ga Mukama Katonda. Receive. Tola amaanyi. Receive. Tola amaanyi In the g'eggulu name of- mu linnya lya Yesu. Yimuka. Stand up. Yimuka. Stand up. Abadde tagakoze. Yimuka. Yes. Yimuka. Aha. Glory to Jesus. Yimirira. Stand up. Mukama akusumuludde. The Lord has set you free. Yimirira mu linnya lya Yesu. Stand up in the name of Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mighty and clap to Jesus. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mighty and clap to Jesus. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. glorious hand clap to Jesus. Kati ojulira ki Mukama? So what do you testify the Lord for? Wangi. pastor Iga Wangi. Pastor Iga. this is too much Eh? this is too much Kino This is kisukiriddeko. Eh? Tabadde babwakola okugulawo. Love. Love. naye banaye okugulu kuno kubadde tekuliiko Nga okugulu kuno kwagwawo tokuwulira nakuwulira. I could not Nga feel my situwulira. feet. Nga tokuwulira. naye ng'egumba ly'omu maaso baali baalisala nga They had cut their bangamba nali sijja forearm. kutambula nga And they told me- bangambye noonye sente ngula akagaali I'll never move so that I get a twabadde wheelchair. tukuŋŋanya sente okugula I akagaali was just gathering money to Naye buy a nga I wheelchair. can't- Banaye kati nsobola. Glory to Jesus. Hallelujah. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. mighty hand clap to Jesus, everybody. Within 5 days Munaku tano, ogenda kuba otambulira ddala you'll be bulungi. able to walk very normally. Bakufunireyo akaggo ogenda ofuneyo akaggo otambuleko mpolampola naye mu nnaku ttaano. You get a stick to be using for the Ogenda meantime, kuba otereeredde but in ddala. 5 days you'll have healed. God bless you. Kama kwenye omukisa. Genda wali bakufunira akatebe. Yeah, go get somewhere to sit. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Yabaki. What happened? Stand up. Pastor omwana wange ono
My daughter, namuzaala bulungi nga mulamu. I delivered her when she's Speak very louder, young. madam. Pastor omwana wange ono namuzaala bulungi nga mulamu. I gave a normal birth to her. Naaweza emyezi 7. When she got 7 months, Nali nvuddeyo mu kyalo gye mbeera I was from the Kalunga, village. nga nagenze kuleeta bintu Nakasero. I had gone to Nakasero market. Nasanga omwana ono yali ajiiridde mu nnyumba. I found her when she has got fire in the house. Nena mu ntobo y'ebigere nga byonna biyidde. Even beneath the feet had been burnt. Eyamutaasa yali neighbor wange. The neighbor saved her. Naye okuva mu kiseera ekyo But from that time, kati myezi 8 it's now 8 months. taddangamu kwagala na kutambula yadde. She even doesn't want to walk at all. Abeera ayavula bwabuzi She just tasobola crawls. kutambula. She doesn't ebigere walk. byasikattira. Oba muli abalowooza oba bw'alinnya mu bigere wakyali yamawa naye ngenza okulaba okuva amabole gaawona Ever since the wounds healed, emyezi giweze nga 6 naye nga neebuuza lwaki they are tatambula. like 6 months now. She's not walking. Paka sisita wange abeera Sherwando Until my sister in Chewando n'aŋŋamba ku Friday nti no jangu told me to come on Friday omwana oyo tumutwaleko ewa pasita so that we take the daughter to Pastor Iga. osanga ayinza omusabira n'atambula. Maybe she might walk. Nakedde nenzijanga ssaawa 6 wano. I came like at 2. Obwedda tuli wabweru awo We have been outside. ne baŋŋamba okusaba kubaawo kawungeezi ng'okusaba kuwedde okw'emisana. Then they told me we'll be at the Era evening ne session. bamugumiikiriza. Then I waited. Bwe nalabye Asher omu n'ampandiika When I saw an usher, she wrote kati me pasita down. kyembadde nsaba kusabira ku mwana wange ono. I pray that you pray for my Tatambula. daughter. Nedda pasita. Be healed Wonyezebwa in the name of Jesus Christ. mu linnya lya Yesu Kristo. Mutuuze. Santa. Muviire Mukama kamusumulule. Leave her. The Lord is going to set her free. Kamuteekeko empeta. Ndagira amagulu ago agagonda ng'eryenvu. I command Agigyeko. Kale kanjikuteeka awo. Kitange nyanjula omwana ono mu maaso go. Father, I present this child before you. Njagala omusumulule I want you to set her mu free linnya lya in Yesu. the name of Jesus. Gano amagulu These legs agagonda ng'eryenvu that are soft as a banana, agatasobola kutambula. they cannot walk. Njagala omusumulule Mukama. I want you to set her free, Lord. Teekako empeta eno. I put this ring on her. Kanji muteeke wano. Let me put it here next to her. Njagala omusumulule mu linnya lya Yesu. Lord, I want you to set her free in the name Be of Jesus. healed. Wonyezebwa In the name of Jesus mu Christ. linnya lya Yesu. Muyite. Tokaaba. Kola. Muyite. Jangu. Jangu. Kakati. No. Gwe muyite. Just call her. Tasobola kujja. Kati ono. Now this one. Tasobola kukkiriza. Jangu. She cannot not. What do you mean she cannot accept? Jangu. Miliki jangu. 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 Miliki jangu. Ekyo kye bayita Katonda. That is God. That is what they call Ekyo God. kye bayita Katonda. That is who they call God. Oyo ye Katonda owaffe. That is our God that walk. Oyo ye Katonda. That is our God. Oyo ye Katonda. That is our God that walk. Oyo ye Katonda. That is God himself. Nyabo tasobola kujja. Ogambye ki? Onoobiddamu. Are you going to repeat your statement? Onoobiddamu.
N'ozolaba abantu obwoba You see, people don't have okukkiriza kw'abantu. people's faith. Wangi musajja wa Katonda Pastor Iga neyanziza nnyo Katonda we okusobola okutambuza omwana okwabadde nga batugamba togenda wayiga wa misambwa ne ŋŋamba kankwate omwana wange oli mwannyinaze wangabika ŋŋendeyo ndaba oba omwana we tasobola kutambula nga bagamba nti togenda wayigayiga wa misambwa. ne ŋŋamba ndyagenda kuba oli mwannyinaze yeddira ngabi ne ŋŋamba ndyagendayo ndaba amazima naye nebaziza nnyo omusajja wa Katonda nyanga kujja nsabe n'okusaba wane wa Katonda wayiga. I thank God of Pastor Iga who has healed my daughter, so I'm going to Somebody say hallelujah. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. glorious hand clap to Jesus. You are free. Oli wademba Genda omwana wateredde. You go because the child is here. Genda Mukama amusumuludde. Akyagezesa. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo Kikyolifa Tewerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.